ana kyasobola kukola nebadde nkola nabo bonna babajjeeko omwami asinga okufuuka hacking wa mitaka Kantisa media neka page kali out tekategerekeka yakola emirimu ejo so njagala basaba mu reporting Facebook mu reporting account sezo page ezo muzani following tuzze kweno ekibu kina kiganyi bwe kinaba kiganyi then tujja kudda ku YouTube so mbakubiriza mwena buli muntu atana subscribing ku YouTube channel please go and subscribe kubanga njatuko kubanga nkolya ku YouTube ngeno temukyanda bayo ne with the time tujagina to push ngorenso nga kimanyi Facebook eyanguira nnyo abantu okujjako commentinga n'okufuna notification which is not the same ku YouTube one YouTube consuming data mungi obanga ogiraba live which nti abantu abasinga obwo gibakozesa data mutono nnyo Kampala nga tesagala ba consuming data waabwe so that's the difference between YouTube and Facebook. Facebook is user friendly ate YouTube yetagisa abantu abalina wifi oba ino obudde obungi obula videos ne YouTube ogirange live Facebook ogirange live ekuyambako nnyo kubanga getting used so no bwe bityo bwe biri katundu akasoose mu kategedde bulungi ne bwemba sekazzeeyo kuba kabategeeza okujjako njala bategeeza nti eno wano sigenda kukola ekigwaro gyo kubategeeza mulina olwale mulabyenga omumpembe Muhoozi Kanyarugaba nga akoze tweet agamba nti asinkanye ambassador w'eggwanga lya Buturuki mu Uganda nasinkana n'omuntu akwasaganya ebyokwerinda ku embassy ya Turkey mu kibuga Kampala kya Uganda n'abiteekayo okulaga nti oba ayina waatuuse mu ngeri y'okunnoonya naye njala kugamba Muhoozi Kanyarugaba ali kuno simanyi kwoli njala kugamba ekigambo kimu nze bwe baali bankuza ekyo ne baŋŋamba nti okuzaalibwa kumu n'okufa kumu okitegeera ekyo nkimanyi ekyokubiri ebintu by'okutiisibwa ndoza byandibadde byakoma dda mu myaka emikadde kubanga nze ne bw'ologa nti onjagala nnyo okwagala okunkwata ekintu kyenna mu bwongo bwange nkimanyi sisitimu yammwe nagisoma bweso ngimanyi omuntu gwe mmanyi mu famire yammwe nawe nga nkumanyi omuntu ne bwakubulya amazima ogenda mutta ne bwakubulya obukyayi ogenda mutta kati I rather keep quiet ne bwoga nti onnoonya sina kyenkutyako kabe Museveni sina kyemuti kuba nkimanyi Museveni abantu abamuteeka waali essaawa zino bonna bali mu ttaka yabaziika yabatta kati nze example mbanga nzirina gwe ne bwologa nti otuuse ku American ku Turkish Embassy ne mwogera ne ambassador ne Turkish atachi tekigenda kunscaringa off nti nve ku system ne mukola no ndi muntu nganza alina omutima gwange nze kanze tebandowoleza nerowoleza nzekka ebyogenze n'okola n'otwishinga ngoza nti nze sibantiisa kuba nkimanyi ne bonoba onfunye ate kitasoboka tojja kusobola kunzija mu kyoyagala kubanga siri kikuwa okujjako okufa nze enkola yange ya mu Vietnam Vietnam okuwa information yeetuga kubanga akimanyi bwagikuwa ogenda mutta once for all kati nange bwentyo bwendi mitima gyakaluba tetulina kyakkola abalina obutengo mbasaasidde kati Muhoozi bw'okoze tweet okulaga public kubanga oyagala kiraga public nti oli more interested okunoonya Lumbuye but you are wasting a lot of time. I'm just a human being akola on behalf of his country okusabotage nga mu mulime ko nagwanga lefu siboteka treating otisa simanyo sinkanya ambassador wa Turkey so what osinkanye simanyi taxi ambassador atachi so what ntie college then that means on pakale jato okuddamu okufinding out more about your regime and your government kanjera kugamba nti nze sitia chobumunzire mu Vietnam niyo mutima gwa Vietnam kubanga nkimanyi bwe mugani mugenda kunkwata mugenda kuza ne nababuli ebituufu atenga sobola bayi babulira ekyo nakisala wonchi manyi kubanga okuzalibwa kuno okufa kumu kati zo tweet nze musimanyi nzimanyi tugenda kola cooperation security ko which security you mean tax are not murderers they are peacemakers ile beba okuli mu kubana amaje agakuuma emirembe mu nsi yonna both in NATO and UN. This is to inform you kali go bosubira ndi bagenda kubera moyo furufuto wa musimanyi wasinkanye to intimidate me no gundi nkugambye nze nno mutima gwa Vietnam kubanga akimanyi ne bono gantu yagala kunfuna oba mu nkwatire mugenda kunzita ola mwatakayira yabalwanira na wala mamba ekibuga ne mutaka myankwanga tata mendo ni sama ababalwanira batusa mu Kampala musere alonda nyakayirima musekazini ne mutabuli kintu kyo nejetagise kyabali tokutuka muri mumuli munabagocha kubanga munabagocha botamujjako mbera sigari ali mpaka lwatulika namwe kenyini mujja kwerya system egenda tukanga namwe muino okwerya kati if the day are posting on tweet it's like we are intimidating. I'm not intimidated at all. Keep on posting kubanga nchima tosobola nze tebantiisa gwetotoloza ndembanze masoga kini yamuga please don't try to waste your time. If you are to kill me please kill me right now. Tona kyogenda kunkola bogera kunzija kubanga sijirina
information ejo njogera ku Facebook no ne ku YouTube jeri so byo tweetinga musime bichi investigate you are investigating nothing nze ndimu omutima ndimu na Uganda ndi Uganda nengo omutima gwa Vietnam gwakaluba banga one chemanyi particularly omuntu bwomukwata nakulya mazimo ogenda mutta ne baba takulide mazimo ojja mutta kati it's better no yogera no falumu ngo kitegedde ndozo kitegedde lwalero bulijjo bale kikubuulirangako nkikubuulidde ndi musajja mu na Uganda ndi Muganda niyo mutima gwenda gwa Vietnam omukalubu nnyo bembanjagale gwaga yange ndilwanirira okitegedde so boli ngo tweetinga simanyo sinka just like ambassador it's none of my business kubanga your time is up kitumugenda kuntisa tisa kikubuulidde era buli muntu ali ngo ina akatima sibe bagenda tutabagenda kula ki nebwono batolwaniridde struggle one time ogenda kusigala ogenda kufa kubanga tetuli mfudu kuno kunsi tuli bayise it's better ofengo olwana that keeping quiet kubanga ashirika bamutta abali makome basinga obunyi nomune babasanze ku makumi ngo batano babawamba tuniziwa wamba kati gwaliyo ngo otya musimanyo otya musime gundi nze nkubulya muhozi nakugamba gwedde ya usale wano gwe ngo omuntu jangu wano nonye totagana mbwa toyita mwani wa boboli musajja ngo ina gundi bili oina bolos bili nya bulinyo jononye nakuganza nyira fuko mujulizi ne kitaawo mu mujje wano no don't waste your time sime muita mwani ani wasting taxpayers money you come nzombule bulizi woli ngiye kujjemo ogufumba kola mwata kasirye gwanga mu 1988 government yabali bajuwambi kasirye gwanga najja nakola olugambo nategeza mu 70 waliwo abantu ABCD bagala kuwamba government yammwe no surviving until now no kwata waswa kasirye gwanga no mutta no mukube sasi mutawo nyekera mukube sasi na mukube sasi embuya na mutta ate bani abala mutasobola kutta so goboli ngo gamba bisime bichi mbabulira moyo government yabasajja batemu ne obakolera ekirungi bajja kulya ate time egenda tuka nabo kenyini beerye do you copy so emutambula busimanyo tisa tumoteka yo tweet protection gendo gebere no bene mukulembeze kubanga ya matalinga basigadde bona baweerezanga abantu abala gendo sigalo mukulembeze wo mwagala necho banga tisa mukule emitima gyakalo bazire mu Vietnam ekitiba kunya tuyinza okuntisa kulwensi yange enfa simanyi bichi nze kugambye ndi musajja mu na Uganda ndi musajja Muganda ayagala ensi yange niyo omutima gwa Vietnam okitegera mu Vietnam kwa information ye besa sinafa kati it's me katogeza bontisa tisa mbo simayo sinkanyani that is bullshit ebira kibingasa bwe mbasa zo kwagala gwanga lyange njaddyagala tunda kyogenda kungamba okitegera so kyo kigambi ebyo tutinga omala buseera to tweeting on baddo malala biseera nnyo kulowooza ngeri yemugenda ofuma mu gwanga kubanga time ya mweddeko awo no nvude osagala kulwawo kujja kogena maaso all right mbategezezaako ku kya poliisi okuvaayo kutandika okukozesa ebigambo ebitiisatiisa n'okulengeza abantu ng'egamba nti olwaleero bwe badde ekola ebikuweekuweto ekutte abavubuka beesanze n'ebbomu enjingirire kyokka nga jjo nakibagambye nti poliisi egenda kukola ekikula kye kimu okuvaayo okugamba nti esanze abantu nga balina bbomu enjingirire babisibe ku nnumpu ekyo nakibagambye era mukitegedde njala muntagi ngira wano mukyala gwe bayita Mukandoni Silvia mugumanyinga Silvia namutebe mu mwita mafira muntagi ngire wano njagala muwa baluwa yeno mwene message nga sinagenda maaso njala muntagi no mukyala gwe bayita Silvia gumuyita Silvia namutebe nze mayinga Silvia Mukandoni yeyita mama fina mumundi etire wano mutandikeko sijja kulwawo kamutandikeko mukyala Silvia namutebi omanze gumayinga Silvia Mukandoni agamba nti gwokulira abasawo b'ekinansi mu Uganda ne mu Buganda nakugamba dda nepa history abantu history wo gubamanya obulungi nembaga abana Uganda mwenna abali mu nsi yonna abeetaaga obuyambi mu ngeri zonna ezisoboka naddala mu bintu byaffe eby'ekiddugavu eby'obuwangwa nembagamba muddeyo ku mpyaza mwe gye musibuka mujja kumaliriza ensonga zino nga temufunye bafere bafera njala baga omukyalo ne Silvia Namutebi y'omu ku bafere abali mu kufera bana Uganda ebweru n'ewaka mu ngeri ezisoboka olwokuba nti buli omu tasobola kwebuliriza nga ye kumanya nsonga kizimukwatako mwama fina nekindeesa olwaleero lwe tuva mu kalulu k'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January ebbanga lituyise kati omwezi nga gumu emabega myezi ebiri mabega mukyala gwe ebbanga lyawala nga basibira Robert Kyagulanyi Ssentamu walabikako SFC yakuleeta mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu compound ye nga gwoza tosobola kumanya n'okola emikolo gye wakola we walekawo endeku nga mulimu
obulo wepo n'obuseke obuganda bwalekawo n'okola emikolo gye walekawo nga n'endeku waleko n'ensuwa waleko giwunzise walowooza nti ogenda genda kitu kimanyi ogwo omukolo wagukola naye njagala kugamba mukazi gwe wewumuzeeko obulogo bw'okola obw'amayembe n'emisambwa egitali gya mpewo za Buganda bujja tuka ekisebo kukyukire guno omukolo gwe wakola lwakoleta ba SFC okole mu maka ga Kyagulanyi gulooza nti wali tusobola nti batosobola kutaba bakulabira sitiri bakutegeera nakugamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika ng'oyambye muyambe ekkiriza kati gwe oyinza okulooza nti bakuleeta ekiro okole emikolo gy'obuwangwa okuwuunika amaka ga Kyagulanyi muwuunikiremu ngoza tetusobola kumanya era sitiri twamanya naye mbadde nkulinda okutegeera kiki nti olifuna amagezi agategeera weesonyiwa abantu oganya okutegeera 1 Sylvia Mukandoni olunaku lwa jjo wasinkanye omumpembe Yosef Tabasira Mutono wa Karekezi mu State House Nakasero olwokuba nti omukyalo oli eyali alogera Yosef Tabasira Mutono wa Karekezi eyitanga omumbejja bwanga yaddukanga n'emizimu gimutabuseeko baleese ggwe okole ebintu ebyawongo mu maka ga President Boyambe Museveni njala kugamba tomala budde olw'ensonga mission gy'oliko ngimanyi era eno message njagala egende ku bantu mwenna abali mu Bulaaya mu diaspora please muwulize message eno Mfunya information enekusifu okuva mu nsonda gazintegeeza nti omukyalo ono emirimu gy'abadde abakolamu egy'okubajjako ensimbi empya n'enkadde nga basindikira eddagala ery'oluzaalo ery'emikisa n'egya buli kimu mwegendeze nnyo eddagala emutumye ennaku zino Museveni yakitegeddeko nti abantu abasinga obungi e Bulaaya mwe mbadde musapolisalinga struggle nga muteekamu ssente empya n'enkadde yeewuunya omuntu asobola okuweereza miliyoni 5 kunya kitundu okufuna omukisa oba okufuna eddagala ly'oluzaalo nga liva mu Mama Fiina kitegeeza nti omuntu asobola okuwa miliyoni 5 still osobola okusapulainga ssente zitambuza struggle n'ayita omumpembe ono babale omuzannyo guno engeri gye bagenda okukikolamu kati njala bategeeza bati omuntu yenna abadde addamu okutumya eddagala oba lya luzaalo lya mukisa nga liyitamu ono omukyala Sylvia Mukandoni eyita Sylvia Namutebi bumanyi nga Mama Fiina eddagala lyebagenda obbaleetera mu sizoni eno mwegendereze nnyo nga mulinywa oba mulinaaba mwandinaaba ebirwadde bimutamanyi kubanga information gyenfunye nti abantu amba batadde ku list abadde bagula eddagala ly'omuntu ono ate nga muwagira struggle mwandifuna eddagala lino ne mutandika okufuna ebirwadde bye mutajja kusobola ebyolukonvuba ebigenda obbamaliriza mu budde nga neena bwe kisimufungize njala bategeeza mwenda abantu abali mu diaspora mostly abali mu America Canada Bungereza n'ensi endala eza Europe mwegendereze nnyo mwenna abadde bakima eddagala ly'omukyalo ono mwandiba nga muli mu buzibu bwe mutajja kusoboka kubanga mbomaliza bulungi kubanga omukyalo njagala yavudde yeegaane nti olunaku lwa jjo tiyabaddeko mu State House Nakasero yasinkanidde omumpembe Yosef Tabasira Mutono wa Karekezi ne badiscussinga ensonga zino okumanya bantu ki abadiringa mu kugula eddagala ate nga bateeka ssente mu struggle yine yeewuunya muntu kyasobola okugula eddagala erya miliyoni 5 nalina voice notes zange wano era nja kusaba kigatto wange yenna ali mu Europe ampuliriza eyali ampadde information ekwatagana omukyalo ono ku ssente zaasaba wakati w'okugaba eddagala ery'emikisa egitambula ku speed egiringanga nuclear bomu n'emikisa egitambula empola omukyalo ono okumala nti taswala omukisa gwe tuyita ayina engeri gy'abitaamingamu agamba nti waliwo omukisa oba akuyita mukisa ki ngwerabidde emikisa gye giri ebiri omukisa ogwa miliyoni 5 baguyita supersonic nga gudduka nnyo gwanguyirira nnyo okuba nti ofuna by'oyagala omukisa ogwa miliyoni 3 n'ekitundu gwe mukisa ogutambula empola so tojja kufuna by'oyagala naye njagala kubuuza omuntu omukulu ategeera bukyanga mbeera mu Europe muntu ki yali akuguzizza omukisa ogwa miliyoni 5 ng'oli mu Europe n'ofuna by'oyagala okujja nga babaguza ssere kino nkiddamu temuddamu kwekubya mizimu gitali gyewammwe nabagamba ekintu kitono nnyo buli muntu osobola okwetuukira ku kiggwa kyewammwe oba n'otuuka ewammwe ne babuuza ensonga zammwe ne bazikolerako bino ebitomulemu ebyokwewunzawunza nga mugenda kubasa abaganda ab'ekifere mugenda sigala nga mundaba mugaalo monde nkiddamu teri mukisa gugulwa nsimbi kubanga singa omukisa ogula ensimbi gubaddeyo mujjukire mu byafaayo by'empewo z'abaddugavu omukisa tebagutunda n'eddagala ly'oluzaalo telutundibwa era baagabanga eddagala abasajja abaganda n'abakazi eddagala baagabanga lya kikubansiko ekikubansiko tekyabeerangako muwendo olina bwomuwanga nusu 100 ekyo kiba kikubansiko ate tayogerirako bigambo era tebaagabanga nti bagaba mikisa ng'ono bw'abafeera nti abawa mikisa pulizi njagala mutegeere olina omukisa gwe bayita supersonic nga gudduka nnyo gwa miliyoni 5 nkusaba drone yange eri mu Europe onsindikira amaloboozi ago ku WhatsApp yange gy'omanyi obulungi kubanga nakyusa essimu oddemu onsindikira amaloboozi ago
again songezo ntegeze public bategere no mukyalo bufere bwali mbona bwa badakola okuva aina ganda limko esirikide ne the moment kasana kulabya ku menu ngoze mu state house nakasero okutandika okukola ebintu bya wongo okutandika okwagala okutta abantu abali mu diaspora ngo basindikire daga ndika contaminated with poison nengamba kino sigenda kireka kigende bwe kitu so nsaba drone yange odemo sindikire ebintu byonna byolina nzije nyambulo omukyalo nategere emikisa gye batunda ejensimbi kati njara baboza bobanga omukyalo ono agaba eddagala ly'oluzaalo bagamba nti omuganga teyeeganga wazaala akaana kamu kalinga kwa mwana gwante gulwaki tozaala ku myaka gyolina nga tolina ssente bobanga olina emikisa era ssente ozirina kyekikutwala mu state house okolere state era gulwaki ssente teziva ku muti ne zigwa wansi nga naawe ogenda n'okola n'ogula amaduuka bwetugambira nti omuganga teyeeganga onalinga kyando oba bigira emikyo gye batana kwatala ekibiri bagusalako ne bakutako mu baafu ne gutandika okwogera ngo bayitanga musafiri kati be bantu be bambe bana bafere yakola osambu ayina emikisa egiwedde kumbe naye mufere nga ye singa obadde olina omukisa wandibadde tokola sente zandibadde ziriita zokka bw'ogamba nti ogaba eddagala oluzaalo lw'abakazi bali mu Europe gwe maama akaana sente z'olina wandibadde ozaala kamu nga kambuzi wandibadde nawe weddagala bagamba nti yeganga wandibadde nawe wedde weddagala n'ozaala bulungi nnyo mulekerawo okufera abantu ezo supersonic blessings zizogaba ku milioni 5 n'endala simanyi slowing blessings zizogabira ku milioni 3.5 abantu b'omu Europe mukule osobola okulinya ennyonyi n'ojja ku kigwa ky'ewammwe ne bakujjanjaba n'oteera bulungi nnyo nga ne sente teziweddeewo n'olimala kubijja by'ewammwe muve kubafera kati mbategeezeza bulungi nnyo omukyalo yadde mu state house naye nga ku misawo ze bategeeza mu nsonga ze bayogeddeko kwe kumwebuuzaako lwaki abantu abali mu Europe n'abali ebweru w'eggwanga basobola okuba nti basupportinga struggle nga bawa sente empya n'enkadde era ye plan gye babadde so omuntu yena abadde atumye eddagala okuva e Kampala nga lya habo liri mu bantu bano weegendereze engeri gy'onaabamu n'onywamu eddagala lino kubanga terikyali tuufu awo nsimbudde ngenze mu maaso olunaku lwajjo lwe lumu omumpembe Yosef Mutano wa Kalekezi yasinkanye abantu bano mu state house e Nakasero nga bateesa ku nsonga gye bagenda okukwasaganyamu obwegungo obugenda okubeera mu Kampala bayitha wufeete tulina bwegugungo tulina kwekalakaswa kwa mirembe mu bano mwabaddemu omumpembe Kiwanda Suubi mwabaddemu omukyala Ruth Nankabirwa Kibuule ewagibuule n'omumpembe Jeno Kale Kayihura yazina abavubuka bwe nga bulijjo basobi okuba nti babadde bamulinzidde mu mmoloka ya Primo ng'eyimiridde eri mu maaso ga State House e Nakasero mwe bali baguumiise ekyabalese mu meeting eno kwe kuba nti buli omu addamu okuwa emundu ezisapulayi okuba nti bagenda kukwasaganya okuddamu okutiisa n'okuwamba abantu bannupu bonna n'abawakanya enkyukakyuka mu gavumenti y'omumpembe Yosef Mutano wa Kalekezi naye njagala bagamba ekigambo kimu ebikolwa byonna mukola ebiri okutulugunya n'okuwamba bannayuganda ekiseera kigenda tuuka mu mpawe kaaga nga kitono nnyo buli omu agenda kuddamu ebibuuzo byalina okuddamu nga njala kubuuza mu bye mwajja mu Uganda temwasanga abakulembeze baaliwo singa baali bakola ebikolwa bibimu okuba nti ensimbi bazimalira mu kuwamba nakutta bannayuganda mwandifuze baani mwandijjewo emisolo era bwe mbanga temwena kikyamu kye mupulaningira ggwanga lwaki mwesiba nnyo ku bannayuganda nga babakowa ne balonda Kyagulanyi Ssentamu ekyokusatu twebuuza obukulembeze bwa Uganda obutakyuka ng'ona mirembe emyaka 58 Uganda yakolimibwa yalogebwa oba yagiroga ali ku muti waggulu n'ebugaazi wanise twagala kubuuza ekibuuzo kye kimu mwe abali mu gavumenti y'omumpembe Yosef Mutano wa Kalekezi aboogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale za mukama wammwe njala babuuza ekigambo kimu mulowooza nti mmwe okubeerayo muli ofiisi ze mulimu temwali bantu balala zaalimu abantu balala so bye mukola byonna mubikole nga mubigenderera mukulu Kiwanda Suubi tukumanyi bulungi nnyo waweereddwa emundu olunaku lwajjo Ruth Nankabirwa oyina emundu ne Kayihura ze yakuwa Kibuule gwe oyina emundu z'otendekeramu n'abayekera mu bibira by'emukono eyo ne Kale Kayihura kubanga muno mwoli weebuzaabuza ng'afukaana naye nga tokyali mu gavumenti obikozesa njala kubategeeza ekigambo kimu ebigambo by'okwebuzaabuza nga mutta bannayuganda bijja kubaggwera ku mutukuma ku mumwa mu meeting eno sobi bote babadde mu meeting webadde bweru era meeting yawedde nga buli mwaweereddwa mundu okuba nti bagenda kukola omulimu ogwo kati wali okulya n'okukomba essowaani waawano Yosef Bahabulwa mutabani wa Kalekezi yagenze mu maaso n'akubira by'abashaija akulira amakomera gonna mu Uganda n'amutegeeza nti amuwadde olukusa olw'okutta be tuyita ba serial killers oba hard criminals mu Uganda yonna gye bali nga babeetaaga okukola emirimu mu kaseera kano akakazigizigi Museveni w'alabira ng'agenda bwe mulaba ku kyalo ng'omuntu eyatta omuntu afulumye ekkomera n'ajja ku kitundu mumanye yafulumidde ku order ya mumpembe Yosef Mutano wa Kalekezi
bwemulaba omuntu eyali omutaana nnyo mu kitundu nga badde mu kkomera nga yafuluminga nebbanga teriggwa temubuuza yaani. Mujjukire nabagamba nti abantu bonna abadde bakolera Yesu abasira mutano wa kalekezi emizannyo emikyafu emisana babeera mu kkomera ekiro babeera mu maka gaabwe. Abo abatasobola kulabibwako babakunguza ne bafulumya eggwanga ne bagenda bakola emizannyo gyabwe ebiro w'eggwanga gye basasulira empya ensimbi empya n'enkadde. Mu kino ntegeeza ki? Abantu bangi nnyo bamulowooza nti bali mu ggwanga baba bali mu kkomera nga tebaliyo. Na mu kino bategeeza n'omukyala eyatta Kazini ali Tanzania mu kitundu gye bampangisiza amayumba gyali mu kulya ensimbi empya n'enkadde. Waliyo n'omuntu omulala sitiru ali mu kitundu kye kimu ddala luwaali. Era ne bampangisiza ki? Bampangisiza amayumba. Nefuna ni information tino omumpembe yeyito wa ADF. Ono omwami eyito wa ADF Jamiro Mukulu bamuleta mu kooti ajja mu komera nakulwana ajja mu kooti mumuleta mu motoka za prison. Nenga Jamiro Mukulu omusajja omukulu tapera mu komera yali no nakulumu alabikako ng'agenda kujja mu kooti. Ne katemba gwazannyira mu kooti ziba stunts zazannya okulaga public nti ali mu kkomera era wa bulumi naye nga ali mu kuzannya stunt tabera nko mu kkomera bamuleta bulesi. Njarabawo examples. Tukimanyirunye nti Museveni talina muyeekedde n'asigala nga waali ng'ali ku oligino bonna abasse. Nga ne Koni yennyini yali ekifaananyi kye Koni yabula takyamanyi gy'ali alisira kwena yabula. Museveni n'amanya nti ADF ebadde mutawanya emyaka 18 mpaka leero. Ne bakwata omusajja ne bamujja Tanzania ne bamuleeta mu civilian court. Lwaki bamutwala martial court? That's the big question. Nkiddamu. Bw'obanga abantu bazannya katemba njala kubuuza lwaki Jamiro Mukulu gwe baakwata nga badde label for 18 years nga ssa abantu n'abaana b'ekicwamba n'abookya. Lwaki lwe baamukwata omujja Tanzania baamuyisa buyisa mpaka mu public court mu civilian court? Lwaki noti mu martial court? Webuuze lwaki abadde omuyekera nga Museveni amunoonya lwaki amuleeta mu civilian court rather than a military court martial? Nga baganda baffe eri mutwe akwata mashini esala enviiri nakana kaswacha akatereza ebirevu. Muganda Fenubianli akwata microphone. Dani Magic omusajja awandika nakuba piano ze nafulumya tune. Ne tubeera ono omusajja gwe bayita map media akwata amawulire ge. Akwata amawulire ge nayogera ebigambo bye. Bano bonna ba security ya Bobi Wine abatalina kizibu kyonna ne babatwala mu court martial okubateeka obasibira emisango egivu. Ne muleka ono omusajja kitegeeza mubadde muzanyanga syndicate wammwe nga mulina state sponsorship machineries abajja okukola emirimu gyammwe ne batandika okuba nti balaga n'omusajja olwala gwe batadde surprisingire omusajja n'olwala gwe batadde mu kkomera eyakolanga ne Kayihura okuwamba abanyarwanda bazangayo e Rwanda oba is it 5 of who amanyanga n'olwala bamutadde. That means eno information jembawo eri credible. Nkiddamu mulabyeko omusajja gwe batadde olwala mu kkomera oyo ye musajja eyasinga okutulugunya n'okuwamba abasajja abanyoda nga bajja mu Uganda babazaayo e Rwanda kati bamutadde. That means bwemu ku bantu abadde ku list Museveni gyagayisaliza bebashaiza abafulumye. Kati kino kitegeeza ki? Mulina okubeera very careful nnyo mu ntambula zammwe ekiro n'emirimu gye mukola kubanga ono Faizo ke bamutadde kitegeeza Chaos Kayihura tiimu ye yonna eweddeyo kati. Nkiddamu tiimu ya Kayihura yonna ey'ebijambiya tiimu ya Kayihura eya boda okubba 2020 efulumye yonna. Abalala bonna batemu bonna abasiriyo killers bagenda fuluma nga Faizo yavuddeyo olwaliro yasoose. Kitegeeza information gyemba wa eri credible. Ndoza munfuna bulungi. Information nyemba eri credible. Banga Faizo oba ndoza if I'm not mistaken waliwo omusajja omu ku ttiimu ya Kayihura afulumye olwaleero. Afulumye olwaleero. Nenga kino kisinzidde ku ssimu bya Museveni jakubidde bashayija n'amugamba njagala hardcore criminals bonna bafulume kkomera kubanga alina omulimu gwagenda bawukola. Kati kitegeeza Kayihura y'omukuba underground workers abakola emirimu gyo black abakola dati waka Museveni. Kati timu yeyo nefulumi omuli basobbi omuli bakitatta omuli abantu bonna. In fact natubulira kono okuli nti alina yitwe ne yali bweyo ne tosobola mumanya nti ali bweyo. Abajjukira alina yitwe envubuka omusemvubuka yattanga aba tourist nga batira mu hoteli ez'ebbeyi nga ne bwe yasembayo okuti ali mu hoteli oketolio yatta omuzungu. Alina yitwe ne yali bweru atambula oyo ne serial killer waali n'abala bangi nnyo. Tuli ku ki ekigenda maaso mu ggwanga nti bwanga state esobola okukozesa omuntu hard criminal ali mu kkomera ali ku death sentence oba ku life imprisonment n'omuntu ojja okukola omulimu nga tebagenda kuddamu ovunaana.
kiba kitegeeza nno tulina okwekemba okulaba nti ensonga zino tuzitamu bulungi nnyo nizo mukitegedde bulungi. Bangambye Nixon ne Faizo Katende. Yes, Nixon ne Faizo Katende bonna tiimu yaabwe emaze okufuluma kuba Kayihura yagisabye n'abagamba nja kukola emirimu gyange bulungi, emirimu gya Museveni n'okuzoganya abantu bano nga tiimu yange eyo nangirina. Ndoza mutegedde bulungi. Ndoza mutegedde bulungi. Eyo tiimu ya Kayihura gye yakolanga kitatta giyali gisimaye giya boxi aba Faizo Katende bani bonna n'abalamwe bali mu code system bakola emirimu egyo gy'okuwamba n'okutta abantu. So binayi n'ekibinja ekice era Siruka Kayihura yali akimanaginga. So no mutegeere ba serial killers Andrew inayo tobatamumanyi ye mvubuka yali omutanjo mu kutta abantu mu Kampala oyo netali mu komera. Mbagambye ekyomusajja gwe bayita owa ADF oyo netali mu komera lwajja mu komera bamuletanga ali mu motoka ya prison. Mutunulira abasibe bonna babadde mu komera. Mutunulire nabane bakata baloza batta abantu mu bomu yakuba erugogo. Mubatundire efana gye bafanamu muba comparing eno musajja wa ADF. Mu comparing efana n'entunula si kye kimu. Banja wulo nnyo oli ayina n'amaka bamuzimbira amaka na sende pya n'enkadde. Okitegeera? So no awusigenda kulwa okubategeeza nti mission nayo weeri. Ngenze maaso. Mukulu Aluna Kasolo nawe ntegeddeko nti olunaku lwa leero oyitiddwa mu State House Entebbe Nakasero okusinkana Mumpembeso tunasira mutano wa Kalekezi ng'ogenda kukwasaganya ensonga zeno ekyotera. Olw'okuba nti mwategeddeko nti abantu bangi bakyawakanya obukulembeze bwa Museveni. So Aluna Kasolo nawe ogenda kuwa eby'emmundu nga bulijjo otandika okukola omulimu guno. Naye gwe tukugamba nti time oba obudde obuwo bwatuuka ddala kuba nti Kano tatana kusalawo kufuna. So abantu bekyotera mwena mu kitegere nti omwami ono ayinza okuddamu okukola effujjo gye bujjawo Katonda ensonga nti abadde aweereddwa ensimbi n'emmundu okukola omulimu ogwo era temwewunyanga abantu bazemu bakwata mu kyotera. Tujja kusaba mukulu Geoffrey tabanga gy'olinga okyaliyo nga tewasirika busirisi naawe ozuukuke otubulye ku bintu bino wammanga ebigenda okukolebwa kubanga soon oleyita bagenda kuddamu okuzoganya ekitundu ekyo. Ngenze maaso. Information gye nnenda letegeeza nti Omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga wasaanya onono ng'alubirira okufuuka Vice President wa Uganda ng'ave ku bwakatikkiro aleke Omumpembe munne Kiwalabe Male. Omwami ono jjukira babegako bamuwa obumbi 38 okugula abakulembeze bonna abannumpa okuva ku mutendera ogusooka ogwa bakansala mpaka ku MP. Ne mulemesa okubanga nti ensimbi zisaasa n'okuba nti mission nnyingi na zitta. Omwami ono ensimbi zino zimusabiddwa azizzeeyo zigenda kukola emirimu gino wammanga era simanyi oba azirina omanyi talidde ensimbi alinga ku maka akasooli. Mayiga Duke sente z'abasajja osyazirina. Mayiga sente z'abasajja osyazirina. Bilioni 3.8 kuba ntegeddeko nti baziri Collins ozizze zigenda kukola emirimu gino wammanga. Mirimu ki? Wetwogerera Omumpembeso tunasala mutano wa Kalekezi talina nsimbi zimwekubya mpi kyovula bagezaako nnyo okuba nti asaba ssente naye nga teziriiwo. Yayise Kaloli wasaanya Charles Peter Mayiga n'amugamba nti ensimbi obumbi 38 bwe nakuwa anti bwalemesebwa omuntu ayogera kati essaawa zino okuba nti obusaasaanya n'oggula abantu ba Noopu ssente nzeetaaga zigenda kukola emirimu gino wammanga. Gino wano wammanga. Buli famire y'omuntu yonna eyabuzibwawo oba omuntu eyattibwa Museveni ateeseteese omuwa enguzi omuzibu omumwa obutabeerako mu mawulire gaayogerako oba butaba kuba ku kintu kyonna kyayogera mu public eri famire ye nga bwe yagamba nti agenda kusasula abantu bonna abaafiirwa abaabwe oba abantu abaakwatibwa mu kwekalakaasa buli bamuwe ssente asirike. So buno bumbi 38 bugenda okukozesebwa okuba nga basasula abantu abo bonna ba famire ezicomplaining abantu baba battibwa n'abalala batanalabikako. So nga tukitegeera bulungi nnyo nti abantu bangi Museveni abatali mu likodi bemusse abalamu baziise. Nfunye ne information endaga nti ne South Sudan bannayuganda bangi bafiirayo olw'ebyobufuzi olw'ebyobufuzi ng'era ntegeddeko nti Omumpembe Muhoozi Kanyirugaba bamuwa n'ebitundu ebimu okuzikamu bannayuganda ababatiddwa mu kitundu ekya South Sudan. Information nayo gifunye njagadde gibategeeza era nsula Muhoozi kuno kuwoli. Muhoozi kansoke nkubuuzeemu nga ffala. Bw'oba toli lunatic oba nga tolina bulwadde kirwadde mu mutwe ku myaka gyo mu myaka 10 weeraba luddawa kubanga myezi 2 mugenda kubanga vudde mu State House awo mu myaka 10 weeraba luddawa kati nze kankutunuzeeko mu myaka 10 wogenda okubeera okuva myezi 2 okuva kati 1 oteekeddwa okuba either ng'oli mu International Criminal Court ye punishment yesooka oba oyinza okuba nga ogoberedde jjajjaawo Kalekezi ku bintu bibiri oyinza okufunako kimu. I'm not a foreseer but I'm predicting in 10 years from now but mu myezi 2 from now oyinza okufacinga ebintu bino wammanga.
either oyinza okukomekkereza ng'oli mu international criminal court oba ng'osikidde ng'ogenze okulimira jjajjawo kasooli kaleekyezi giba kitawo gye yamuteeka emagombe gye yamuziika ng'ogenzeeyo ku bintu bibiri ogenda kufunako kimu bw'oba toli mu international criminal court ojja kuba ogenze ennyindo gye zirembekera mukoka ng'ogenze okusinkana jjajjawo kaleekyezi. I'm not a foreseer, but I'm predicting here. If you don't stop your madness of killing innocent Ugandans, I'm here just to predict your future. Emyezi ebiri okuva kati bali ogwokusatu n'ogwokuna nga guggwako waliwo fete yeyinza okutuuka. Neze nkubulidde kugina emyezi ebiri gavumenti yabo bwekyuka. Either ogenda kubeera mu international criminal court oba ogenda kubanga oli wansi ennyindo gye zirebeekera mukoka kwe bintu biri ojja kufunako ekimu. By all means. Gwoba osuula nti ogenda kufa. Eggwanga erya Europe n'ensi zonna zaasanga obuzibu amaanyi nnyo okustabilizinga okudda mu nnomo. Abantu bangi balusulamu akaba nga babatta nabo baafa dda. Waliwo omusajja gwe bayitanga Hitler. Hitler ali musajja muzibu nnyo mu bitundu by'e Germany. Yali amazeewo eggwanga lye bayita ery'Abayisirayiri ng'ali mazeewo. N'ensi zonna yali asuubira okuba nti zonna agenda era yazifugako yazifugako ennaku ezaawera ne bamukuba paka. Teri yalaba omulambo gwa Hitler, Adolf Hitler we gwali na wakati we guli teri amanyi ntaanaye wadde omuzzukulu wadde famire ye kubanga ne bagimanya basobola ogikwata. Waliwo abasajja baba bayetanga Mussolini bantu bangi benkulaganja kuloka byafaayo byabwe. Saagala weeteke mu kkoeri erimu niwe waligenda mudda lwaki saagala lyeteeka mwaligenda mudda njira kutegeeza ekigambo kimu. Mukulu bw'obanga otunula sooka otunule wooli ne gwava olyoka otunula olyoka otegera biki by'okola. Mwandibadde mwesonyiwa ensonga y'okutta bannayuganda n'okubawamba. Kubanga bannayuganda balinga nswa. Abazala batanavaawo ne bw'onookola otya enswa zijja kubuuka. Abazala batanavaawo era bajja kubeerawo. Tosobola kuddira ggwanga lonna muliteeke mu panic mutandika okutta bantu ng'ate enkya bazaala ekintu kimujja kisobola. Mujja keeping on nga mutta mweyongera kolikoli ne hate n'ebikulu ebikyamu nga mu public goloza tuyambala uniform n'onyuma mbakulaba onyumye musime musajja omugogofu alina otulevu tumulinga otwa pusi naye nga in fact abantu bakulamu image endala. Oyina mmentawo kojjaawo Andrew Mwenda musajja ono Andrew Mwenda omusajja omuzibu ennyo talaganga mukazi we talaganga baana be naye nga mulungi nnyo mu kuvuga empanka yakuwa amawulire ago era yakubuulira yakumentalinga kati jala kugamba ekigambo kimu. Kojjaawo talaganga mukazi we talaganga mwana we okitegeera mulungi mu kuvuga empanga simanyi balawe yakuyigiza okuvuga empanka naye njala kugamba ekigambo kimu. Bw'obanga otegeera era njagala kuwa advice eno otuule ozze obwongo bwe mabega ogambe nti woofiisi eno gye ndimu n'amaka ge ndimu Obote yagalimu Amini yagalimu Steve Obote yagalimu Tito Keroto yagalimu Muwanga yagalimu Paulo Muwanga yagalimu n'abantu abalala. Ani gwe nsubira okudda mu maka gano nga nvudde mwera ngenda kubeera luddawa ekyo soko kyebuuza. Tosubira nti buli kintu kibirawo kyalubera kituuka ekiseera ne kivaawo ne wajjawo ekirala. Weefumiitiriza ogenda kubeera luddawa era ebikolo biro by'okola ng'osubira nti gw'olina amaanyi g'emmundu. Njala kubuuza ekibuuzo kimu. Bwe nkuggyako emmundu ne baziteeka wali muhoozi gwani? Bwe nkuggyako emmundu AK-47 Alexander Kareskonova na Musa who the hell are you? Bwe nkuggyako emmundu. In fact, let me ask this a simple question. Nkibuuza family yammwe nabano bonna bakanywa mu cyber Abel Kandiho Sabiti Muzeeyi Museveni kenyini kwekamba buuza ekibuuzo kino. Singa kinakeera ku machanga temukyalina mundu zino ze mulina. Mwe baani? Mwe baani nge watali mundu ezibazikedde ku machanga bazibajjako mwe baani? Kati kebayitaako obuntu kekebbeeyi ennyo ate ke kaleeta ebyokwerinda ebisinga obutuufu.
zine mundu zibalimba ziringa mwenge byolowooza nga tonnanywa mwenge si byolowooza nga ogunywedde muhozi ne famire yo n'abali mu gavumenti bye mulowooza nga muyine mundu si bye mulowooza nga temuyina mundu kyenjagala mujjukire omuntu bw'alowooza nga tannanywa mwenge si bw'alowooza nga amaze okunywa omwenge Museveni ne famire ne muhozi mutabani wone Janet Katahako embabazi ebigambo bimwogera okutiisatiisa nga muline emmundu emmundu we zinaabavaako muline endowooza endala n'endowooza eyo ejja kuba impact yayo eri ku kakuntu ke tuyita humanity. So if you lack humanity and you lack respect in the public, that means you are in total chaos. Stop abducting or kidnapping Ugandans and stop using excessive force and stop killing Ugandans. Because we have all equal rights in Uganda. Nobody is deserved to die. And the only person or only institution which has a right to say that someone must die, those are courts of law according to the judgment of the judge in a certain case, but not as an individual that you have a right to shoot and kill. That is the wrong information and the wrong format. You should think twice before you give orders. Mulekera okutta bana Uganda. Mukuleke kuwamba bantu. Muhozi without a gun you are nothing. Museveni without a gun you are nothing. Janet Kembabazi without a gun you are nothing. Sam Kutesa without a gun you are nothing. Jeno Sarim Sare Akanda Naho George without a gun you are nothing. There are so many people in the past who had those guns, but where are they right now? They are nowhere to be seen. So behave maturely. Killing or kidnapping Ugandans does not go to solve political problems. All political problems are solved on the round table, whereby two parties or three parties, they come together and they discuss and they agree on terms and conditions of leading the nation. But you, as you know that you are so arrogant, you know that guns can solve political problems nowhere. That's why you use such people like Norbert Mao and other political prostitutes to determine your future because you have guns and money. No, 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 no. You can't change people's love and you can't force them to love you. The only thing people need is peaceful transition of power. But killing, abducting does not go to solve any political problem in Uganda. Here's a mass. So, mbadde nandazzemu awo naye nga njala tegeeza Omumpembe wasanya Kaloli Mayiga ne mukama wo Yosef Tabasero Ntono wa Kalekezi ensimbi ze muteekateeka okuwa bannayuganda nga mubwattira famire zaabwe mujjukire teri kintu kisinga kya bugagga nga bulamu. Omwana w'omuntu gwe mukwata ne mukuba empiso ne mutemaatima ne muwa obutuwa mwana wa muntu yamuzaala tewali ssente zisinga bulamu. Olw'ensonga abantu basipendinga ssente nnyingi nnyo okugenda okufuna enzaalo nga mbabudde mu mafiina bwafiira abantu. Abantu bangi balina omwana gumu nga gwante gwalina mu bulamu bwe bw'ogumugyako agenda sigala naki asuubira abazzukulu. Mukutta abaana b'obuvubuka gy'obeera mwe temulina baana ekyo mwandibadde mukyekubamu mu mutima kubanga awo muli waali wabeddewo abantu abalala. So ekintu ky'okuwamba n'okutta abantu mukirekeraawo. Mumpulidde bulungi? Tukibasaba n'obuwombefu kubanga mwe mulina emmundu naye kyazijja kubaggyibwako ate namwe mufuuke nga civilian ng'omuntu omulala yazirina kye tutayagala kibeere nga kye kimu. Mumpulidde bulungi? So ngenze ku nsonga endala. Abantu abasinga olwaleero mwasuubidde nti wagenda kubeerayo okwekalakaasa era poliisi magye bagayye kati njala bategeeza ekigambo kimu njala tube ng'abantu abakulu nga tulooza ng'abantu abakulu. Njala mumpulirize bulungi nnyo. President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba system bagita labadaba style asobola okukubanga takutteeko kyekisooka
bwe yavudde n'agamba nti kooti y'abantu yegenda okulamula era akubiza bannayuganda bonna okugenda okwekalakasa mu nekalakasa y'emirembe. Teyakuwadde lunaku kyekisooka. Ekyokubiri, teyagambe tugenda kukola ABCD. Ekyokusatu, bw'abanga yakulagidde nti saa yakwekalakaasa, gwe kennyini buvunaanyizibwa bwo okumanya ki ky'oyagala era eggwanga lyo. Ekyo nga nkimaze, ye kennyini ng'omuntu amanyi ki kyapulaaninga era kyasuubira okukola. Ekyo njagala mumbere nga mukimanyi. Kati mu nsonga zino, omuntu bw'akuga nti ngenda kukola ekintu kino, kimanye Museveni nga bwe yakolanga n'aga tugenda Masaka. Museveni tomutegera ku luguudo lw'e Masaka. Museveni waga nti agenda Masaka, genda ku buliji wali enjeru ejjinja bw'omutegera ojja mmukwata. Kati nammwe ababadde ku social media nga Robert Kyagulanyi Ssentamu baga nti tugenda kwekalakaasa. Talina muntu gweyaga tugenda kwekalakaasa lunaku bwe luti. Bw'asindika sigino kiba kitegeeza gobaga tandika okwetegeka. Mu kwetegeka no mulimu ebintu bingi nnyo. Kambabuulire ebintu by'okwekalakaasa tebigwa bugwi. Birinako pulaani empanvu nnyo okubitegeka. Naye olw'okuba nti gavumenti eri mu buyinza essaawa zino y'abampembe nabagamba tebaasoma. N'ekintu kye bayita tactical evaluation nakyo tebakimanyi, ne public yadde tebakimanyi. Kati mbaga nti ekintu ekiri bakiyita tactical evaluation kitwadde tukola Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze already yamazidde okweexposinga regime weakness zaayo ne think capacity yaayo ne intelligence yaayo balowooza lunaku kibategera ki kibayindawo kati twagenza okukera olunaku lw'enkya olunaku lwa jjo bayiya amagye baasuze bakwata abantu bakuba emiggo bataddewo kafyu bataddewo reblock luwamu kati kiba kitegeeza mu tactical evaluation we've already evaluated the Museveni's system of combating rioters. But for us, you might think that we are going to riot, but let me tell you this thing. Ebintu birala nnyo mumulowooza nti we are focused on rioting. Please, we are not going to riot. No. Ekyo bakiyita tactical evaluation. Museveni wadde amagye gonna gabadde gakuuma entebe gonna n'ogayiwa mu kibuga n'obapakira mu biro ne bayingiza ekibuga n'oddira mamba zonna n'oziyiwa mu kibuga Mukono Kampala Wakiso wonna Mityana Road na Teto n'ojjuza amagye. Kati let me ask one question. Mu tactical evaluation tulina kye tuyita okusuulayo tulina ekintu kyose tusuulayo ejjinja owulize mu kasaka twasuddeyo ejjinja twategedde wawewa ki kye tuzzaako tukikola kubanga tubimanyi. So mwabatalina tactical evaluation nga muddu bakuba bagenda kukwekalakaasa aboogera abasirise ne basirika abalowooza nti kyawedde. No people bino ebintu byakumala kwetegereza na kubuulira abantu kikigenda kuddako. Right now njala bategeeza omuntu yenna alowooza nti okwekalakaasa tekubaddewo olwaleero oba kunaabeerawo enkya. Please hold on please. Ebintu bingi ebibeera mu bintu bino wano mubeeramu okwetegereza, mubeeramu okwetegeka, mubeeramu okumanya ani yaani gwe mudiringa neyaani weakness ze ki kyasobola okukola kikyatasobola kukola. Kati ffe tukyakola kye tuyita tactical evaluation ku regime y'Omutambeso Entono wakalekezi as we look into his weaknesses zalina right now kubanga one economically Museveni akola bubi. He can't stand to pay those soldiers on street even for a single week. Takisobola kubanga he doesn't have money. Talina sente zisobola kuyimirizawo majority gali mu kwekalakasa tegalina sente. Two, intelligence gyalina nfu. Omusata sulaga ngenda kwekalakasi abantu mutugenda tandika okwekalakasa noddira amagye gonna n'ogajja embuya n'ogajja kasijjagirwa n'ojja n'ogayiwa mu Kampala. Kitegeeza your center point of the thinking capacity eri within Kampala because you know Kampala is the capital city. Wow. Let me tell you one thing. We've been keeping on telling people to vacate the city to identify who is who. Common sense is come by not all of us. We've been telling people to leave their business and call their business. Oyongera kupakira amagye mu kibuga. That means ne asomesa bana basajja oba mwasomera ludda wa intelligence. Obeggwanga mulifuze mutya. Kuga nula abasajja ebintu bakola nti era njagala kubiriza omulanga mwenna abantu bawagira enkyuka. Please ebintu bino birimu emitendera. One, tetwagala ku exposinga Museveni yekka. Within the system tulina abantu betwagala ku exposinga olw'ensonga we elected them to lead us
But if they keep quiet or they go silent, we don't know what they are planning. Kubanga nabo bawa benefit of doubt. Are they intimidated? Were they paid? Or they are planning something for us? Those are the three factors we should focus on. Are they intimidated? Are they with us? Or they were paid? Or they are with us, they are planning something. So we should leave a benefit of doubt to them. Echo nkibagambe bulungi nnyo. Tetwagala tulumbe bakulembeze baffe balondebwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti abantu bano tulibalabira ku bikolwa byabwe. Saagala muwande bantu bano bigambo mukamwa na bikolwa mukamwa. Nchiddamu. Ne banna Uganda system 7 gye bateeka mutulina okusooka ogisoma from A up to Z, whereby kino kati nkola tactical analysis ku bintu bino. Mwe muyinza okulowooza tusoma mu 7 ye kanaffe kennyini tulina okwesoma. 1. Mulina okusooka okumanya system 7 gye yateeka mu banna Uganda eyimiridde etya. Can they sustain their life within the period of time? 2. Can someone stay a week without working? 3. Security organs obwongo bwazo bulowooza butya? 4. Methods ze tugenda okukozesa. 5. Baani be tuli nabo. 6. The bigger threat in this transition is the intelligence network. Intelligence network ya Museveni ekolera ku ki? Ekolera ku ki? Kyobosoko kubuuza. Intelligence network ya Museveni ekolera ku ki? Kyosoko kubuuza. Oyina okusooka okumanya abantu bameka bali mu intelligence ya Museveni abali mu kintu kino osooka no bali bameka. Kyosoko okubuuza. Gw'osuubira abantu bameka ekyo n'okiteeka wali. Osuubira abantu bano b'osuubira okujja okubeera ku street, can they sustain themselves? Ekyo nakyo n'okibala. Ekyo oba okimaze okukibala. Then ogamba okay, katugenda kukola ekintu kino bwe kino. The moment bw'olaba omuntu gwe wasuddemu ejjinja ng'akaana nnyo gwe okusinga eyabadde akirowooza kimanye nti balina weakness nnyingi. We buzibidde olwaleero. Nga tulaba NRM bekalakasa, mwatugenda kwekalakasa nga tetubalaba. For us, we wanted to know your thinking capacity and your ideas. Lwaki ate mwe mwagala nnyo ffe tuwekalakase? Kiki mulina kye mukweka? Kinyo kye mulina kye mukweka mu kintu ekyo mwagala nnyo? Ngera mwe ku TV nga ate kati basajja mutuswaziza nnyo mwatugenda mugenda kwekalakasa. Mutubalemu ku magezi naffe tutegeera we are not goats. Tubala, we are not goats. Bobi Wine musajja mugezi nnyo. He doesn't evaluate NRM and Museveni only. Also, he evaluates himself and his so-called leaders of NUP from the grassroots up to the parliament level. He's evaluating. Naba oli akubala bada bus title. Tumuloza nti evaluating Museveni, but he is evaluating each and every. Yabagamba tubalabira ku bikolwa byabwe. Ask yourself. Abantu basinga mwe na faces of Facebook bagenda kwekalakasula abantu bagenda kubada banji. Nobody appeared. And it was normal business in Kampala, although the number was small and some shops were still closed. But ask yourself, why is it that Robert Kyagulanyi Ssentamu today he had attended the parliament of Uganda peacefully? And he was so energetic and very happy. Ask yourself why. This man is blessed and so intelligent. You are joking with someone who is blessed from the ghetto to manchicha zako tata chimanya. I'm just here kuba directing na kuba ugamba chiche chigendo okuddako. Chenyizo baga chiri wechiti. There are so many ways. Those ways are going to be addressed, but not as early as possible mbali muchiroza. No. Muino kola chetuita valuation mu bintu bino. Tutandikira wa tutandisira chiche chigenda maso abantu kuga oyina okwera n'ebintu bingi, but the moment you think tugenda genda bugenzi bwetu timukulu. Ebintu bingi ebiri mu kintu kino kisookera ddala bingi nnyo. 1. Ffe twamaze dda okola kye tuyitaka very tactical valuation mu gavumenti ya Museveni tugyetulayo twategedde biki balowooza. Both their mentality kuŋŋaanya abasirikale bonna n'emmotoka ziyo mu Kampala. But remember twabagamba abantu muve mu maguduuka muve mu Kampala mutulekera abantu bano tubategere bali. Kuba ffe kitubadde twagala. Tumanye bali bameka bazi bameka motoka meke tumanye nga tuwali civil twagala civil ni casualty yenna muwaleke bepakire kwa tegede weak point weziri tutegede wate kwa amaje kati bagateeka bagasasanya kati boga kuwanya na ogaje na bogaliwa mu Kampala wowe kwe kuteeka amaji gonna mu kisero kimu no gateeka muno gateeka
Nolinya ku kikuta nokunya ku kikuta kya Buguya no sere nkuna no kubale sene tulezo ne ziika mu 7 kyali kesawa zino. Kyo tulina okusooka evaluatinga. Kutegera tulina ebintu bi politics alimu amakona mangi. Politics alimu ebintu bingi nnyo. Gwebuze lwaki enali bade mbali watu bagenda kwekalakasire mwekalakasiza lwaki balina interest nnyo fe tujje twekalakase. Soko kibale. Lwaki bagambye nti basanze bomu enjingirire mu Kampala bakutta abantu bazirina. Ani yazikoze? Ngategera bagambye nti bagenda kuleta avuka ngwayine mundu bayina amayinja bayine bomu enjingirire ne kibaawo. Soko obuze kyazi kitya. Omanyi how much money the paying abantu babade mu police station ze babade ku 10 mu polling station nga bawadde sente babade police sam nana gwakiro nga basula tugenda kwekalakasa olwala. How much money they spend? That means you force Museveni to spend more money on things which are not going to happen right now, because if you evaluate the demonstration which we are playing right now, it's not the same as that one in Cameroon or Egypt. We have the long plan getulina not see which bidi, but before we make sure 12 ogwokutantiri kulayira Kyagulanyi n'okulayira. Mukitegedde Kyagulanyi n'okulayira ku mwezi 12 mwezi ogwokutano kyemba mumanya si yakuduma. Abakameruni tebayavudde buvimu banga from nowhere. Baludde nga bapulaninga ekintu kino nga bakipulani. So Kyagulanyi sano gati tugenda kwekalakasa mu nekalakasa y'emirembe tiyakugambye tegenda ku street immediately. No, yakugambye nga batugamba get set your marks, get set. Kati go bagamba nti go jukira buli step gye bagamba get on your marks, teeka mavivigo gonna abiri ku ttaka abali badduseeko. Baga get set on your marks, get set. Kali baga get on your marks amavivigo nagabeera ku ttaka. Get set erimu n'oluyimiriza mu bbanga. Bwe bagamba go n'olyoka ofubutuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba get on your marks. That was the first word. Tena bagamba konti go. Go and watch his video. Abali baduseke emisinde baga ziri rules 3 ngogenda okudduka bagamba get on your marks, get set and go. Those are the 3 procedures omuddugavu zakola ki omuddusi zagenderako. Robert Kyagulanyi Ssentamu yaga get on your marks. This is what you have been waiting for, but tana kugamba nti go oba kola kino tutandikira wano tukwata kiri tukwata kiri bino teri agenda biba nnyonnyola okujja konzo wengala bizengendo biba nnyonnyola. Nobody is going to tell you this. We are on get set or get on your marks. Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu is evaluating Museveni, NRM, the entire security, and he is also evaluating his side tactical wise or tactically. Ekyo temuna kitegera basigadde muna munyize bananga abantu baganya ku no soko valuinge Museveni abantu bateka mu situation ki can they sustain themselves ngalo okwekalakasa or ekyo bayita evaluation. Labada bas mumuizo kuda msimanyi goloza lwaki NRM badde yesunganyo tujje twekalakasa. They spend billions of money just that night. Zikoze ekyo lwaliro zikoze eki tezina kyezikoze fudde toge kuba baziwadde baziridde. Museveni ordered byabashaija to release all the hard criminals. For what use? We are on get on your marks chibagambi mwetegeke. If you think that Robert Ssentamu is confusing NRM and Museveni, also is confusing his people, because he knows the people whom he deal with. He knows. Tuchakora chetutira tactical evaluation within the system. So, whoever who is there, please keep on telling your people.
keep them to organize themselves. Temuwanda bigambo bannupu leaders mukamwa nti tebakoze tebalabiseko. No, tomanya ki kyebalowooza. Either batiisibwa oba balina kyebapulaninga tuwawe time. Naye kino kikuzza Robert Kyagulanyi Ssentamu tulibalabira ku bikolwa byabwe. Eyo statement yali nkulu ate ekyatambula. Kati saagala mulumbe kansala, mulumbe MP, mulumbe chairman C5 nti balabiseko. No, you don't know what Robert Kyagulanyi Ssentamu is planning. Please hold on. Wait a minute. Just keep on encouraging your people. There are so many ways how we can demonstrate. Because Museveni is frustrated. Each day passes, he spends billions of money to sustain his leadership. Because nobody is going to lean with Museveni without money. Let me tell you this. Museveni's leadership as we speak right now, he spends billions of money to stay in the state house to sustain his leadership. But nobody knows that. No. Just let me tell you one thing. In life, this is real question. Ozimbe nyumba bulungi nnyo. Nogizimba nogiteeka wali. Oba example jingiro boy genda bakolera. Kanjireke nekambagambe wenti. Museveni ekintu kibasinga omwagala kuba mwagala ko sente kuba bazimanya azina. Orange kwa bachima Museveni ali mu Uganda mbukyamu. Ali mu government ya Uganda, ali mu ya Uganda mbukyamu. Ebintu byonna byakola abikola out of law. Kati balina kozesa chance mu bako sente. Whereby Speaker Rebecca alitwala Kadaga ne Parliament. Bafeze Museveni ensimbi empya n'enkadde. Whereby okukyusa term limit ne age limit. Twalina okugenda mu kye tuyita referendum. Abatamanyi referendum ke kalulu ak'ekikungo okwebuuza ku bannayuganda emyaka gikyusibwe oba ebisanja bikyusibwe. Mwawulira yakalulu ako tekagendayo. Ababaka 542 Museveni yabapokera omusimbi omuyitirivu obutakkiriza ku bantu kugamba Electoral Commission kuteeka kalulu ka kikungo n'akimalira mu Parliament. That means he spent billions of money. Ekyo ne bamufera ne ziyitaawo n'agamba akiyiseeko. Awo gonna bamenya amateeka. Ne tugenda mu age limit. Still age limit twalina kudda mu ki mu referendum kubuuza bantu tukyuse emyaka. Museveni n'akimalira mu Parliament n'awa billions and billions n'omufera ezino nenga kimenya amateeka kubanga ne tugenze kuwa musa tubagamba no. Parliament ya Uganda teina buyinza kusera bannayuganda kukyusa kisanja kukyusa emyaka. Tulina kudda mu referendum tubuuza ku bannayuganda kubanga bannayuganda bantu ba MP Museveni kyakola. Okitegedde kati essaawa zino Museveni akimanyi automatically akalulu yakabye. Era akimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuwangula to sustain his leadership or his stay in power mpaka mu Gwokutaano okulaya is spending billions and billions of money each day. Buli yali namuga kino kigenda kukola kankuye ekizambu bale nyinga bangde mbaganyo gibagamba nyekanji bagambe. Wali obadde kaongo ekintu kikuluma onyine kiwadde ekikuluma. Oyina sente nenga otambudde ku basawo ekirwadde kikoze ekikiganye. Ne buli goba kugamba ogenda. Okimanyi nti omuntu asobola kugamba nti n'empitambi ekuvaamu esobola okuwonya. Ne weekweka mukamugwanya. N'okozesa empitambi ekuwonye. Oba ne bagamba omusulo gwo gusobola okuwonya ku kirwadde ekikuluma. Noweekweka n'onywa omusulo gwo n'ogwonyita ng'okuwonye. Museveni ye state gyali buli kye bamuleetera bamugati kino kigenda kukola kati mulwadde muyinnyo. Tebalina kye bamwagalako. Even some bamuwishinga n'okuba nti afudde right now. Let me tell you this. Museveni, let me tell you this. Some people in the area they wish that if you die right now and you gotta get saved. Ekirwadde bwe kiba kikuluma basobola okuga nti gundi empitambi esobola okuwonya n'ogenda ne weekweka mukamugwanya n'ogyesokomera n'olaba nga towonye n'omulala najja nagga nti omanyi nti omukojo gwo gukola ojja kuwona n'ogenda ne weekweka n'ogunywa ne gugaana. Owe mbagamba namanyi nti seeka ekirwadde nga kikulumye nnyo naye bwe twali ebbama eyo nti baatugamba nti
Munabagocha ajja kuwonya ekirwadde ekyo wabulira seeko ogenda kunoonya omuntu akuleetera munabagocha mu kutu. Munabagocha ojja mmulya naye nga ku luhani tekukkiriza kiri haramu. Ojja kulya munabagocha olowoko. Ye state of kwagamba ya Museveni gyali buli kimu bakimuleetera kimukolera. Museveni omugandi kati atambule akuve state house Entebbe atambule mpaka Nakasero nga ave mu state house Entebbe ngali kubigere ekiro nga atambula ali bwerere asobole okuyingira mu okusigala nga afuga Uganda asobole kikola. Kati buli omu bwati bwamukola. Museveni bwali kati Robert Kyagulanyi Center mwamuzoganya talina na pressure. Talina pressure. Akimanya wangula akalulu akimanya ekiddako. Kati ye kyakola kyembagaba kiyita tactical evaluation kyali mukola. Kyovula Museveni deploys amajja gonna agajja gatadde mu Kampala. Tactically Museveni you are dead. Oli mufune ne spy network yo. In each and every day passes Museveni ofuna meeting ezuula 20 for what use? You even invite the dead people to come to the state house to discuss politics, how to survive. Buli lunaku Museveni atuza meeting ezuula 20 n'abafu abayita bateese ng'ayagala kusurvivinga. N'abafu abavambye obufuzi bano badombo Emmanuel Doma ino omuto kumulinganga sweet bomb nena ajja n'ayogera Masimanyi Kyagulanyi lwaki teyekalakasiza mbwate okwekalakasa. Such dead people, dead wooden people bali awo mu mirambo gitambula bajja badiscussing politics nowhere. Kubanga they are there to survive. Tostegera. Ye state Museveni yali bagita kwagamaya. Tamanyo bana kesa tamanyo bana asula tamanyo bana akola kino nolabe ne embuzi ye mbweze mbwesinkanya ambassador wa Turkey ne defense attache mbwetise mbinagenze ndi mu Vietnam mutima ogwenda go ba Vietnam. You even called dead people in the state house to discuss the situation because you are in mumuzanya kale mwe nabali njala bakubiza kigambo kimunga maliriza. Ngamaliriza nti okwekalakasa tekunnaba. Tactically we are just evaluating the system, but Museveni is in panic. Ate buli wakwata wonna wafu. By the way, David Museveni, let me say hi to you. You're said to how are you? I'm still doing investigations about the news which I received 3 days back about what went wrong within your presidential jet, which has been traveling from Uganda to Canada. That presidential jet has been visiting Canada twice a week. For what purpose? For what purpose? I'm doing my investigations. And there is a scenario, or there is a catastrophe in the Ugandan embassy in Canada, whereby 2 officials, they were arrested on some drug-related cases. So, I'm doing some investigations within the system. Ekibali kitwala ennyonyi ye Canada wiki mirundi ebiri. Tulina amawulire ge nnoonyereza. So, nkyagala onyerezaako. That's why I say hi to you. Buli kyokwatako kyonna kifu. Simanyi bamulamu bamutadde akyali China eyo naye musango yimulated ku kiku family eyo. Mwena ebintu mukola bina bifu kati. Nze omanyi when you are evaluating something osooka n'omanya nti kintu kiba kikuvudde mu ngalo. Museveni mature at your age wandibadde gwe advising abantu basigadde mu state house. According to the chances which I had 10 years back or 5 years back, right now we don't have chances. I think we must leave this thing to other people to lead peacefully. Evaluate yourself, evaluate your family before it's too late. Evaluate the chances you had 5 years back and the chances you have right now and get the answer. Let me finish with this statement. Your serity bahabulwa the son of courageous. Evaluate the chances you had 10 years or 5 years back and the chances you have right now, because each and everything you touch doesn't favor you. Instead of evaluating your chances at this moment, you are trying to categorize each and everything. Wekenyini we wamanda mumbugongo olaba. We wamanda mumbugongo olaba. You don't have any chance at the moment.
Nothing. You have all chances and blessings belong to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Chobo manya kati. Bobanga nkugenda kunonyerezaako nenze nkutumiddeko. Nkutumiddeko. Momo keeping on nga mwakinga Facebook account zino tujazibeerako tujazirwanirako. But please unfollow and block struggle page, Freddy Kajubiro Lumbuye page. Please unfollow, report and block it with immediate effect. Tugenda kuba tukolera kono. Soon or later tusobola okuswitchinga tudda ku YouTube channel. Eyo mbitegedde bulungi sagala baluisa naye ekyabadde Canada Museveni ku nnyonyi ya presidential jet nabye nnoonyereza bulungi nenga mujja kuba bulungi. Mijja kuba bulungi zembatege nkutumiddeko. Ntumidde ne kuba iso bonna abawa recordinga videos ne muzo wa Museveni abawandika notes. Ntumidde kuba semwai abawamba bana Uganda namwe batumiddeko. Ntumidde ku balamuzi mwenna abali mu nsi ya Mulugo namwe batumiddeko. Tumidde ne ku parliament ejjudde abasajja abakuusa ababbi abafere nga mwenna temusobola kuloleza ggwanga mwerolozaako mukamba tumiddeko. Tumidde ne kuba poliisi mwenna bali mu ggwanga mulowooza nti mumwasoka mu poliisi omuli Lwikuwesigire Enanga omuli Inspector General of Police Rokech. You are talking as if you are the one who started Uganda. Peter Rokech, the mafia bandit, the so-called Ismani special, tactically from Somalia. You have crimes against humanity in Somalia. Remember, I'm still doing research on you, so stop talking arrogantly. Museveni is just using you like a piece of cloth. After getting what he wants, he will dump you. So Peter Rokech, please behave. You are not Omunyarwanda, you are a person from northern Uganda. Please behave. There are so many people being used and dumped. So behave. Okotho Ochora, how are you, mister? Hope you're okay. Please try the best to pay your people, your workers in the police, instead of just sleeping in the office. Locate, instead of intimidating people, please try the best to pay all police officers in Uganda because they lack food, they lack shelters, they lack where to sleep. There are so many problems in the police. Police officers are not paid. They sleep badly. Their kids are not at school. They even don't have food to eat. They are not paid for. They are still waiting for their month. But you are here bossing, talking a lot of nonsense in the public. You know that the people you lead, they are badly off. Okoth Ochola, please, the so-called Inspector General of Police, the shadow Inspector General of Police, please try to talk like a gentleman, care about all the serving police officers than serving the master who is not a Ugandan and soon is going. You understand? So, Mr. Lokech, soon or later you're going to be dumped and no one is going to care about you because you also have a problem. You have some crimes against humanity in Somalia. Remember, all the files are on the table. So please, stop talking like that you are the one who started Uganda. You understand? And njagala kutumira ku winyi dot badde mwerabidde. Chief Justice winyi dot jebale ko sebo kansubira oli bulungi. Ndowooza music omuwulira baakuyise mu State House mufunodo komugendo okulalizaako mu Endobeso tubasala mutano wa Karekezi nawo kutumiddeko kyogenda okulaliza tokimanyi kubanga soon oleta bagenda baga mutuletereza ati kumwalangire mu Endobeso tutasula mutano nga teziriiwo noza chief which you are chief justice winyi dot nawe kutumiddeko nkimanyi oli mu chambers zeeyo wewe bakubutebe nayo byakutukako tubitegeera ekyo tuyitala badaba style buli gowulira nga ayogera mu parables alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's mentally sick. He's suffering from disease called Kyagunanyilism. Any NRM person or candidate or member, including state minister and cabinet minister, including the entire family, first family, the moment they start speak about Robert Kyagulanyi Ssentamu, get to know they are suffering from disease called Robert Kyagulanyi Ssentamu, the unborgable. They are in panic because of just one man who is 38 years of old. Abantu bateganya bayina emyaka nga luna bogatte emyaka just jagundu ja cabinet ba minister bayina emyaka 10 bayina emyaka omutwalo gumu bonna bagatta.
omuntu abatawanya myaka 38 bogatta cabinet ministers bonna bayina myaka omutwalo gumu bonna omuntu abatawanya myaka 38 abatawanya wa myaka 38 bo bogatta bayina bonna bogatta cabinet minister ne ba state ministers bayina myaka omutwalo gumu nyinga abatawanya myaka 38 so they are suffering disease called chagunya nizirimu. So we need Dotty, please behave. We need our victory. We don't know what happened to this man called Simon Biawakama, the chairman of the commission. Where are you, mister? Wagenda kulivu kubisa majiga ambata tembatazaga no kwawula wagenda kusubula bugolo. Sebe Biawakama, wagenda kusubula bugolo, kusubula majiga ambata, where are you? I hear line jembe waleka mu office line jembe bayitani ondusimanyani line jembe lyogera mu to commission lyogera ngiri bati sempa fungo bugolo mukamwa ondusimanyani Bukenya oyo Bukenya lubale wo mulamu tasamirirwa kyeje kuogeza bintu byotamanyi ba kuteekawo nga sekamwa oyina kuogera bintu byoyina ko vunanizibwa mu meza ya Samuel Biawakama yaleka otosobola jijjamu kubanga gwena omutwego mukalu olinga laptop etali mu Windows. Bukenya sirika koto ya sama Bukenya sirika ko wenyini wenyigira byokubulweka wempengo sasula sente okusula wa enali mu wa sente nguzi lubale omulamu tasamirwa gwe jembe gwe Bukenya ayogera electoral commission ebintu byogera tobimanyu omwoyogera nga batiso obugolo mukulu weewumbeko wetereze kubanga eno Uganda sio simakago jogera n'ogulo butundo bwo 10 ku katale wali ku mudala n'ogula ennyanya n'obutungulu jogera nto mukasa sosola mwachete kulekaza akameza bigula n'ojjangu uzunga n'obuvero kuva mu katale ato gwe kasajja gwe gwayogera nga batiso obugolo gwe mayembe gwe weewumuzeeko gwe Bukenya toli bulubale omulamu tebamusamirira agwo simayogera commission entebe oli ayina okwogera yadduka kati gwoyogera ne mwana kasajja gwe wantama Bumotambula no buvera buno bwa bulaka ngoguzo obutungulu ku mudale ne green pepper ne nyaanya jobera omukazi omwezi akameza nabigula bizikusiiwa mwewumbeko mukulu sirikako mwewumbeko Bukenya zine ensonga za gwanga sizi zo family yo jotasobola kulekera sereza akameza mukazi yigulira ebintu ngola sente zikuluma bwe sirika Bukenya behave sirika Muno besiza abakazi mu Kampala temuyina mpisa kuwoyogere noyogere bitakwatanga butuko akogera kwogera bigambo ki ulabiko okyasibane ko ekinyayo ekisomwa no kisiba mwewuzi oba ekisambe kyeko no kisiba mu nyoga kino kyange kati omukazi wakulete sefu ya tuwegabire nga abakozi abagenyi balingo onyiika Bukenya sirikako tuyina obusungu bungi nnyo byogera mukama wo yadduka nangava nga byogera okwogera tabitegeera bamuyise mu kooti kati gwe ne weeretanga aliko olubala atali musambire mukulu zine ensonga za gwanga olide mukulu banga mukama we kenyini mumpe mbeso yagandi kisirani katate goli ki muntu swaza basajja bakulu musajja yogera ngali ko lubale oli ayino byogera yadduka oba alisirali yonyo bamulise mutratufutali bale sono n'engala biye aze musimanyize njogera nkyale ole gwokyale ngeno bakyagula nyisenta mu mukama we yaddukira tasobola byogera mu kone mugagenda mu livu gwe tujja kuzange kulonda ku byonga koti lagidde kuwedde gojjo yogera olinga amaye olinga ejjembe nambaga olinga buno bukazi omyaka 18 bubaga soyotere mmere babuwe mmere babugiteka ngofunku nantama Bukenya sirikako ensonga z'obulu sirikako kubanga n'okulonda tewalonda entabi ababaka mabaya jidduka munge mocha gusigala mu katebe kali mu mayunigo jobera nga bakufuira omuka ne midye muzifuire eri kubanga we nokalula masolinga enteri nyalole mukuru sirikako todda muttu asamira bana bali makomera bafudde kuli mukatebe muli oli kubanga muli ennuni muli empuuta muli obugejje ovude bakusikidde amajage empogola ojjo oli mu public ojjo tulekanira abantu bali mu kuwogera nsonga za makulu kukyusa gwanga bastard wetereze mukulu
wetereze nogo gusajja gwe gudombo simeyo uyo dombo gusajja ogwedege simeyo mogezi wa ene simeyo akole dombo olude mbyofuze emyaka 30 ne okutegera kwa kulema okutegera olina kutono nnyo omayi Kafere yagamba nti amagezi gabaga mutwe so simugejjo bobo lino omutwe omunene ng'endowooza yakapingu kitegeeza endowooza yonfunda nnyo dombo nawe sirikako tukima tibadde coronavirus ng'emiddala gy'embizi tegikyakola katulabikola kinga vitamins ezimu zibadde ziva mu mbizi ne mu mpuuta wetuuleko umule kubanga owalema buli kimu kyakulema guwadda ku sekretary yena okutuula okubaka bakuleetera akatogonoolya n'ebigere by'ente kudda kubanyira abantu banna Uganda mutandika okwogera ebigere bitategeera ensonga z'eggwanga nnene nnyo zetwogerako gojja ojja obolooga buboloozi olinga akutte ekikopo ky'obuugi olirako ate akawunga akeeru ne mutusobera mwenna abantu ba NRA muli bafu nnyo gwoba tasobola kwawula dombo n'abasajja bwe temusobola kwawula nswera nsajja ku nkazi temuddamu kwogera mu public Emmanuel Dombo mwozimbiza amatama nga tosobola kwawula nswera nsajja ku nkazi obwongo bakwata kijiko ne babusenako mwe abantu ba NRA bonna balinganga basenako obwongo bakwata kijiko ne basenako obwongo bwati bali awo mubuli kujja kuzimba nga sekoko ngegenda kulwana maseko begenda okukwana egenda okukanga eteeke biwatiro wansi nezimba gatalo nejange nenga tina kigenda kukola kuticha kukuluka ngendo dombo bwati wetereza mukulu dombo bwana basajja ba NRA mwene entegera ya Mungu baba basenako obwongo bakute kijino basenako buli mwa vali ayogera bogezi opetera nchi basula kumanya kuba bambata musobola kusoma constitution kikitegeeza notuna omusajja ennanga omusajja omukulu alina n'abaana abategera batusena okufumbira najja n'ayoleeta engala ennanga najja mbasaasidde kona wanagula simita muna munasigala mutegera bulungi kubanga mbale muyitire muli ennuuni zammwe muli embizi muli empuuta amu tubasangana malaka dombo okunywa amaluwa kwakumalamu olumu n'enseke wagendanga nazo n'odduka nazo bakubanja seriza mato sobola zisasula ojja onyumya mu bantu Mseveni bakwagala kitakufula minister baba kwaganya tulwa kitosula mu State House kadno tulono omusajja omukulu ono omusajja omwogezi w'eggwanga ono alinga ng'endaga muntu yakapere ono gundi onatulanga daga muntu yakapere go bakubakubebi oba bamukuba oba yasobo okuba mbuto babukubya babubbi ono musajja nomogezi wa government ono simanyi ofono opondo mubbi wanda we mu supermarket oba yayika windows kubanga yena omulabe ntakwatagana enalibwa ati wano wakamu wano wazimba wano wagulumivu amaaso tegachayina kala ntuufu yenna atwaka oyawulo omutwakavu n'omunyikavu tosobola kwamwawula ku ono musajja tosobola bategeera be bantu abogerera government enango boli kumbere ya nadi zisimaina bakomere ya nadi kubanga ozimba katulinga government ya Museveni ne tulo kwabika tunya batu bagenda okuletera omuntu okwogera mu public no wo into fudani ona ayogera Nobatu nena kune uno watu n'obusungu boku no otunya abasajja ba NRM nga boogera n'obusungu boku gwako noga kansirike busirisi nga kyagenda okwogera okimanyi tebasengejja tebamanyi mateeka buli omu kyasanga kyakubawo kyovula basinga obungi bagenda mu Europe bakuwatire bakwata aida ndi sodale ngoloza laki mu Dubai bateekawo batuwa guide kuyamba abantu bano nga bemanere Dombo bano bagundi bano bainanga kubanga tebasobola kusoma bipande amateeka ga traffic gali mu nseezo ne botasasula train bakwata bebo babatekerawo batuwa guide kubanga bayino zitambuza tamanyi bagira mu silipa tamanyi bambalira ngato ya esere baba wasereza ogenda mu upkeep ogenda mu winter mu nsiza winter bagenda nabo obukoto bwawule baje empewo nebiroke bafuwa agenda okudda mutwala mu ddwaliro bamutwala na mirembe baba mengo mulwadde bamuwadde sereza gula winter jacket
nga azili amala zili amumpota agenda okutuuka okugenda okulinnyo empewo agiwulira mbire nga mpitirivu naga kiki tuliko kino mujja mutumanyiira bantu muli bazibu nnyo mulinga ng'enjala eruma ekiro kubanga tolina formula tolina gas tolina manda tolina kyogenda fumba ssaawe naye ng'olina enjala ekuluma ekkalakata kati basajja ba NRM ndowooza ne bwe mbaleka ngende nange mpumuzeeko oluba lwange mitima gyakalwa tetulina kyakkola mukitegedde emitima gyakalwa tetulina kyakkola enanga emirimu gyasobola kumubulira kulya byennyanja kati enanga ibet kati kankubulire gavumenti ya Museveni oluvaako enanga ebyennyanja byewakalya bigenda kugamba obipange tosobola kuzza omuto gwa kyennyanja lokizawo kyonna kipanga n'amagumba muno mwolire engege ng'ayiriko olubaali enanga wanudde ojja kuzuuka gavumenti ya Museveni ng'evuddeko within 2 months from now ebyennyanja byewalya byennyanja bigenda enanga please come and repair us ekyennyanja kijja kukuloosa ekiro enanga olidde nnyenge nejja otuzzeewo nga tosobola kupanga amagumba gangege wadde okuzza omuto gw'opangula gavumenti y'enaalemu just muli distracting temwina temuli development bena abantu babbi balimba oluguudo lw'obusaabala Museveni yalulonki nga bagenda baleeta bafere baleeta tractor bazikunganya mu busaabala bazida bazipanga bayo entumu z'omusenyu nga 4 n'amayinja trap zalinga 2 najja ngenda kulonkinga oluguudo luno era abantu b'ebusaabala muli balungi nnyo mwatuwadde ettaka kibadde ekizibu kyaffe nti abantu baali baganye tuwa ettaka okukkiriza naye kati batuwadde ettaka ono mukyala minisita w'ebyenguudo wuuno wanaze nabantu batuwadde ettaka tractor zizino n'abakozi baabano ne baleetawo omuchina ali fake ono omuchina yagenda okuweerwa contract okuzimba oluguudo luno so abantu bebusaabala oluguudo bagenda okulukola kumba anoonya kalulu mufere ne bafere banne ono kajina nga ono subai ni kajina nga wali oyo mukyalo mufe tabye sente asula mpiji we n'abafera n'abateeka oluguudo lw'obusaabala omusajja agenda tuwa ani eyo system bwe badde forever tebagenda ddukola bagenda ddukola byebyo babaddemu kubalimba bwe mugwamu ng'anyiiga kubanga akimanyi nti enguudo zaakola zimutawanya za mu Buganda zimutawanya obwongo n'alinnya kutti ate njagala mwetegereze nnyo omusajja ono waba alimba the moment Museveni atandika okusitamalinga okunanaagira manya alimba ekyo mutegere n'amaaso gano aba alimba kasita ateekako obugalubi nabuteekano bwansi nabanga zino kiriva kati bwati manya alimba ate kasita akanula amaaso gano ateeka amaaso bwona aba alingiza aba ayagala kumanya mu audience bwakanula amaaso bwati aba abakanga bukanzi bwati kati bwaba abakanga bukanzi bwati muyina okuyiga abasajja bano nti balimba kubanga kyabadde abalimba kampeyini zago wakyaliwo entomu z'amannya zebayiwo n'omusenyu weziri factories bagulawo during campaign n'enguudo zikola weziri bazikola mbabuuza emyosime emyogano gye babagambe emyogano mu campaign bagamusime mulete endagamuntu tubawe aliko bakyasaba endagamuntu aliko bakyasaba nini namba mbadde ngenda kuwumuza video njagala babuuza kati ani go bakyasaba nini namba kati if I may ask kwaliko okugaba emyogano sime emyogano project yansimbi where is emyogano who are those people benefited in emyogano where is the money right now? It's because you can't understand the philosophy of politics in Uganda. Museveni has been lying Ugandans to the extent that he can lie you nti agenda kuwa obulamu nenga tabulina kuba nenyinyi yetaaga bulamu. The moment you see Museveni stammering when he's speaking, he's lying. The moment you see him putting on sun goggles, naziletano wansi natandika okanula amaaso natandika otuna public bwati aba abalimba abalina bayagala okutiisaawo okubalaga nti yategeera. If you can recall Museveni's tactics buli lwayogera ebintu mu economics abyogera mu percentage na figures tasobola kulambulula. Copy this
If you see Museveni in public, addressing the public about the economic issues, he doesn't elaborate. He just talk in percentages. You understand? In percent, but he can't elaborate figures and percentages. Because he knows nothing, just to lie and intimidate him. That is the philosophy of Germany. Baba Sabiendaga muntu almost for 2-3 years nga bamanyi Kyagulanyi agenda batwalaga ne basabendaga bakyazisaba. Are they still asking for any numbers? Where is the Uganda project? Where is the money? Najja n'ebitabo n'abiteeka olagamba I'm going to teach you. Kyokka bagenda okusomesa mulimba professor balina PhD yete yasoma senior 4. Do you copy that? Notunira abasajja na PhD na master Museveni is going to lecture me talina senior 4 talina senior 6. Professor n'atula n'ateeka no bugalubindi bw'ati n'abatunda bw'ati n'amala obbaleekinga mwenna n'abasipayingako n'abategeera kati. That's why Museveni takozesa muntu amusinga magezi. Bw'aba akusinga magezi ako agezaako nnyo okutiisa muno bw'awandiikira ebintu n'awandiika wansi n'atandika okubabulya history. Tali kubulyako current affairs, ever history. Nze I know that man namusoma from A up to Z. He's a confused confuser. He's ever confusing his spectators. So the man you are holding PhD, Museveni is lecturing you. How? He doesn't have a senior 4 certificate. He doesn't have a senior 6 certificate. He doesn't hold a degree. But you have PhD. You are there in the conference seated. The professor who is holding a PhD. The man is putting on a sun goggles. Naziteka no wansi wate. Na abatandika obbakanga mwenna. Bwaba yogera parables azogera mu figures and percentage. You know the GPD of Uganda has risen to 0.7%. According to the previous, according to the previous, he can't tell you the future figures. He can't tell you the current figures, and he can't elaborate because for him, he knows that if you confuse Ugandans in figures and the percentage, that's all. He can't elaborate. But on those people whom he is confusing, they are the lecturers, professors, and doctors in mathematics in Makerere University, even on the international level. They are there. Include the Professor Bukenyazi, the Kanyehamba, the one of the central bank. The man is lectured. Nadije chichi bino bigundi post na wandika. Nateka ateka bwemwe mulanga atenda bugalubini manyandi kati abafumba. Nomudao. Mze nababuka bombamanyi. Mbamanyi. And shame upon you all professors and the lecturers of Makerere University, Chambogo, all big institutions in Uganda. The man calls you in a conference and he lectures you, but the man doesn't have even a senior 4 certificate and a senior 6, even a degree. But you are there busy listening to the man who is ever confusing you. Shame upon you. That's why Uganda, where it is, it doesn't move. Because you fail to advise that gentleman. Right now, the country is heading in catastrophe, political catastrophe. No one can stand in front of him and challenging him that the way how you conduct a political situation in Uganda is wrong. Everyone is quiet. Because the man is holding guns, he's having guns, yeah, in orders. No, everyone is keeping quiet. You have a degree in politics. Why don't you advise this gentleman? Doctors, if this man that is insane is running, man, why don't you advise him to sit aside? Full professors, doctors, lecturers, they are just there, them confused. Twatere mbundu, twagure, twatunge taka, twavuga zimpenko ni turinazi famu, twawuje bigojoro, twathiruwa z'Abaganda, twazimba magorofa Buraya. Atne tutunge nsimbi. Atne bana Uganda bakorofi. That's the system there. Kati ono mama bwajja n'ayogera ebintu bine mu lulimi lwo n'abyogera ne mbeera munene mulo bannanga atwagala nnyo. She's the mother of the nation. Mother of the nation.
Obanzi je unako chimba somese ngenda basomesa karakita ya first family yonna njibasomese njibatera ono ku social media mujja kutya. The problems we the Ugandans we are facing, it's because of those so-called elite people, the educated people. They are misleading us. And they are led by someone who even doesn't qualify to be in that office. First and foremost, is not qualified. He doesn't have even qualified to be there. He lacks the senior 4 certificate, senior 6, and even a degree. But he's leading lecturers, professors, whom even they can't advise that gentleman that enough is enough. They're busy, keeping quiet. That's the problem. But when Museveni sent them to talk to defend him, the public, they start intimidating us. You know, Uganda is supposed to be peaceful, but peaceful, the person who has sent you to say this, he's holding a number of people in the custody. Some are even dead, but you are sending the public to protect or to defend the killer. Why do you protect someone who's killing, murdering Ugandans? How dare you? Enchara kumeka enchara wakuna nani zine basomesa karakita ya first family buli omu ne mba masomesa ne mula kyategeeza ne kyali ne mwantegedde. In fact singa leso nenda zikola nga tutandika campaign limu kusunga basomesa mu 7 bali batabalimba nnyo. Ebyocha bigwa ebiwoma bigwa byocha kambaleke mugende ku lives endala mukama bankomire mweraba sikanona ku range. Ani agambi Jore want to be invited ninga sira bwana kanda bwana nange mu inviting Jore Maluka 2 minutes. Jolly Malcolm ngambi ku inviting. I've invited you, but you are not accepting my request because I've been signing out. You are connecting. Don't hide yourself, please. Talk to the public. 2 minutes, please. You get a bambi. Get a maso mama. Wanji mama. Hello. Wanji. Jebale ko teacher. Nkale mama nawe jebale. Ale. Ense kuulya naye weekwese. Nze teacher nze kyenteesa. Nze nteesa kukutta Museveni. Oyagala mutta. Iye. Banaye nze singa nina obukibuuzi. Omusajja Kigwa wala kitomutta twagala labe ku Uganda empya nga Uganda ekulaakulana tetwagala kutta bantu ffe tetuli batemu. We are non-violent. Kituufu naye omusajja tayagala bya mirembe bannaaye. Ne lwaki tula tetumugalayo bannaaye kiraga ne tumutta. Naye we are non-violent twagala kumulaga Uganda empya nga bwekyuka mirembe peacefully twagala mutta. Bayibuli etugamba bweti nti omuntu bwakubanga oli ku ttama erisooka omukyusizanga ettama eryokubiri n'akola ki? Naye n'alikuba. Ne n'alikuba. Kitegeeza ki? Nti Museveni wankubadde musi nnyo ate alumwa nnyo singa mumukutte bukwasi ne muteeka mu mbuga z'amateeka ne mumusalira emisango egy'abantu basse. Okitegeera? Ye nga ye temumusse. Ekyokubiri twagala okulaga Museveni nti ebintu bye badde akola tebadde mu mateeka. Uganda esobola okukulaakulana waatali ng'abizeeko ebbali. Okay. Tegede munnange. Engeri gy'oli omukazi mujja obwakuloga nga tomuloganga omuliro tegugenda na muliro. Ate tokkirizanga ddogo kubanga eddogo bwe baloga bwongo kasita oli agati yakuloze n'okkiriza nti yakuloze oba bakuloze.
Katonda atalabika akolera ebintu nga tomanyi kati gobokiza nti bakoze babakuloze kati mujje bwakuloge tomuloganga gwe sirika busirisa bakatonda ajja mudizo kitegedde munna kitegedde ticha naye omusajja atumalawo leo tumwagala kajja labe Uganda ngekyuka olidde mu kitegedde naye omusajja atumalawo bannaaye atumalawo naye munange eriyo n'abaali batta abantu okusinga ku ye naye baagenda baganya obbata mu makomera baba banja emisango egitaliiyo nze yantama oyo okuva eyata brother wange bana era nze nemukwatako bana yemufumita yamuttira wali eri yamuttirawa bamukuba essasi mu mbiriizi n'afa wano mu Novemba bamukubirawa wano ku ttaawo ng'asala yali ava ku mulimu mbambi nga kitalo nnyo mukama akugumye bambi omusajja oyo yantama bannaaye yakwagaliza ekibi gwe omwagalizanga mirembe kyekyo naye tajagala banaye nga tumwegayiridde pulezidenti waffe yamulya akimanyi talina mama network ekuggyeko network ekuggyeko naye nga bambi kitalo nnyo mukama akugumye togwamu ssuubi sigala ng'osaba mukama kubanga yagaa byonna era yajjawo olunaku olungi bannange enteesa gye muwulidde esi yange si ya peegi eno ya mukyala alina obulumi olw'ensonga nti muganda we baamutta abantu bangi ab'ekika ekyo gye bali bangi naye tewali kyakkola nze enkola yange mugimanyi we are non violent tetwagala kutta muntu era netumwagala abeere mu nsi mu Uganda agirabe nga kwetuli bulungi so bane mukama bankumira takumira mpeera mweraba bye